Kukyalero abakyala b'e Maddugomba bakedde kunekanekana okwetaba mu kujaguza olunaku lwabwe. Abakyala balaze nnyiike olw'okwerabirwa ku ssente za gavumenti eza PDM sako n'enguudo embi ezizizza emabega ebyobusuubuzi. Egonza neefuna enguudo ezi, Kyayi neefuna enguudo ezi, amazima ga Katonda Maddu Town Council eno n'Ekigezi awamu ne Kabulasooke ffenna tubulamu. Naawe chairman mugambe omukulembeze yenna mu ntebe wali abo wakitiibwa oba wamuwagira oba tewamuwagira. Naye omwana akwata essimu gy'ategeera obulungi nti neerabibwa buli omu n'avuma omukulembeze ate ebigambo ebibavuma si bwe buno. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Sylvia Nayebale asabye ssentebe wa disitulikiti okutuuka ku buli muntu okumanya ebibasoomooza nga kino kijja kuyamba okukola ku bizibu ddala ebiruma abantu. Kasita kamala okukiira bwe kati Ivan ne bw'omusanga agamba sinnafuna wadde 10 kati mukube enkiiko ogende ku kyalo wanessa Busolo omugambe nti twaleeta miliyoni 5 era ekibiina ekyazifuna kye kino. Naye bwe tubyogerera ku muzindaalo wano bali balowooza tulimba. Mu kutumbula embeera z'abakyala yabatandikirawo ekibiina kye Agrico nga ku mulundi guno buli kibiina eky'abantu 45 kifunye embuzi ez'olulyo 2. Ennyingiza y'amaka bw'ekyuka ne famire ejja kyuka n'ekyalo kikyuke n'omuluka gukyuke n'eggombolola ekyuke ne disitulikiti ekole ki. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Ivan Kizito agamba nti okusoomoza bakobasanga kukola enguudo kwe kubanga balina tractor emu. Abantu bagamba akawumbi kituufu akawumbi kajja n'akawumbi ako kakozeeko era kakyakola kubanga tulina tulede emu mu disitulikiti yonna. Ku kya PDM amyuka omubaka pulezidenti e Gomba Frank Serubiri ategeezezza nti bangi beetabye mu kuzivulungutanya nga kati bali mu kaweefube wa kukwata oyo yenna eyeenyigira mu mivuyo gino. Ffe RDC tugende tubakwate tugenze okukinoonyereza ng'essente ezo zikomawo okuva mu bantu abaziwa ne zidda ku personal account number. Twazifunye investigation egenda kukolebwako ne Ministry of Finance ensonga eno yagiyingiddemu. Harriet Mugenyi eyali omubaka omukyala ow'e Hoima yabadde omugenyi omukulu akubiriza abakyala obutalera ngalo wabula babe bayiiya nnyo okulaba nga baba n'emirembe mu maka gaabwe. Ssente z'omukazi ye disiplinary y'omusajja ojja kulaba buli kaseera mami baaga ndeeta amazzi ndeeta omunnyo ndeeta biki abakazi gyabuli kitegeeza nti ssente tulina okikola tufune emirembe mu maka.